Mu mwezi gw'omunana mu 2012 ennyonyi za Uganda ennwanyi 3 kwezi enye ezaali zisindikibwa mu Somalia okulumbagana n'abajamula ba Al-Shabaab zaagwa mu bibira by'e Kenya. Ennyonyi zino ezaali ziguza obulindo bw'ensimbi kyazuulibwa nti zikyasobola kuddamu kukola. Okuva olwo Uganda ebadde ejja eteeka ekibiina ky'amawanga amagatte ku nninga ng'eyagala kigiriyire olw'ennyonyi zino kubanga emirimu gye zaali zikola gyali gikiriziddwa era nga zikolera wansi w'ekibiina ky'amawanga amagatte, wabula n'okutuuka kati kino tekikolebwanga. Kati Uganda eri mu kuperereza ggwanga lya Amerika ligiyambeko mu kuuza ennyonyi zino. Omuduumizi w'amagye ga UPDF General Katumba Wamala bino yabitegeeza bannamawulire ku kisaawe ky'amagye Entebbe. Katumba abadde akwasibwa ennyonyi 2 Amerika zewadde Uganda. Twagamba bannaffe bano aba mu Amerika nti ennyonyi ziri zatononekako nga bwe mwamanya zafuna accident naye ate ng'obwetaavu bukyaliwo. Kakati oba temusobola tugulira ziri zennyini nga ze twatutwala mutuweemu endala. Kati ensonga eyo tukyagigaayagaaya nabo balabika bayinza okukikkiriza sinzaga nti bakkiriza naye nga balabika bayinza okukkiriza. Amerika ekakasizza nti waliwo enteeseganya zigenda mu maaso ku nsonga eno wadde nga tewannabaawo kituukibwako. Ennyonyi 2 eziweereddwa Uganda zaakuyambako mu mirimu gy'eriko mu Somalia. Ennyonyi zino si nnwanyi wabula nga zikozesebwa okutambuza abasirikale okwetikka emigugu ssaako okutambuza abo ababa batuusiddwako ebisago okubajja mu ddwaniro okubatwala mu malwaliro. Kati okubajjayo eri ku battlefront okubatuusa eno mu ddwaliro tubadde tufuna okukaluubirirwa. Naye kati ennyonyi zino zijja tuyambako kubanga zirina obusobozi okuteekamu ebitanda omulwadde kwasobola okwebaka ne baddokita abasobola okumubeerako ne batambulira mu nnyonyi zino. Ennyonyi zino 2 ssaako bannayuganda 8 abatendekeddwa okuzivuga bimazeeko gavumenti ya Amerika obukadde bwa $16. These aircraft are given with the utmost respect and gratitude to a partner who has demonstrated time and again its willingness and its readiness to make significant and tremendous and repeated sacrifices in the quest for peace and security in the region. Amerika ly'eggwanga erisinga okuyamba Uganda mu by'okulwanyisa.